yakwata abaana n'abazaayo mu kyalo ewa maama we. Sylvia alina abaana babiri. Two kids. Alright, bwetwogerera ssaawa zino eno ebya Calvin TikTok wamu ne mukyala we amanyikiddwa nga Sylvia ebyabwe byongedde ddala okubeera nga byonooneka. Mubadde mukimanyi nti no omukyala yamubba bubbi ew'omusajja ate ng'omukyala yali akava okuzaala. Vidiyo eno njagala tugiwe obudde kubanga mulimu bingi ebyokuyiga. Maama we abiyingiddemu era nkambagambye kino mubadde mukimanyi anytime from now omukyala addayo owa ex we. Mujjukire bulungi kiri kye nabagambye nti no tebaayawukana officially kati ng'omusajja emali yakola ki yagiwaayo naye nga tetunagendayo vidiyo eno mbadde nsaba gimpeleka like ebirengeso otambula etukeera bonna abandiyagadde okumanya kweno information naddala bonna abali ku side ya Sylvia bagamba Sylvia wamma gwe sigala ewa Calvin ekisajja ki ex kyo kiringa amaze olaba kyalemerwa n'okubeera nga kirabirira abaana olunaku olwaliro nga benkugambye omukulu Calvin ebigambo bye yakozesezza bibadde by'amaanyi nnyo byannyiziza nnyo maama wa Sylvia era ne bavaayo ne bagamba nedda oyo omukyala kaddeyo owa ex we. Mujjukire bulungi nti no Sylvia ye yava wa ex we kubanga ex we yali tamulabirira n'abaana be nyini olaba Sylvia yavaayo ne mpaka kati omukulu amanyikiddwa nga Calvin oyo gwali mukula ku screen yo yalabirira abaana wano wenyini wenjagala obabuuza Calvin aleka omukyala addeyo oba musigaze kubanga beeyagala bo ebyaddala sokola engeri gye byabaddemu tumaye tuyongereho. Omwana w'abendi olwedde wamufunisa olubuto nga tonnakyala waabwe owulira amala funa olubuto ogenda okyali ewaabwe n'ebintu ebyatawera na nusu kakadde n'obokera ku makya nsobola kakuwa ggwe n'obokera ku makya nsobola kakuwa mulikirawo jolonga abaana b'abantu gwe rasita omwana omufunisiza olubuto anaatera okuzala lwaki abantu aba ku internet tobagamba nti ekyakukyayono omwana yakusanga ewaka n'omukazi omulala lwaki tokibagamba? Ate let me tell you, mwena temanyi lwaki ndina ono omwana. Why? For the first time when namusisinkana, she told me almost everything. Mumpulira omwana ono ekisooka she's open. Era ze namugamba kimu tofaayo. Ize nkwagalanga bw'oli. Oba oyina omwana oba tomuyina mwena mbaagala. Actually ne bawe nali mwagaliddeko yakwata abaana n'abazaayo mu kyalo ewa maama we. Sylvia alina abaana babiri. Two kids. Ni mukono. Yeah. Abaana abo babeera walwaki weemyutinze? Abaana yabatwalira maama we. Nti n'omusajja yali amuzina wano egundi emukono wano ku musenyu. Naye yalabye vidiyo naye ayagala kwogera. Anoonya gwasindikira obujulizi. Kyokka n'ow'enkoko naye akompuleyininga. Ow'enkoko esseeta akompuleyininga. Deshi kwe kugabayita bagayita okukola ki okugalinya gye gava kati oyo emirambo egyafa agizuukusizza Calvin yazuukusizza emirambo gy'abasangibe obambo yo ow'enkoko agamba mbw abadde anoonyanga Sylvia amuwe omwana we bwe kiri kubambo Sylvia ekyamujja mu ssomero yali afunye olubuto. Senior 2 n'afunye olubuto n'akola ki n'abula n'adduka kati yo omwami agamba nti yazeemu okulaba Sylvia ng'amulaba n'ani ne Calvin ate nga Calvin bwe yeekola ki bwe yeewaana mbwe embadiye. So munzikirize mbagambeyo ne kano nga sinaba kugenda kwebaka abantu abavuma bannamwe mulina abasasula mufuniramu kubanga kati neebuze omuntu okera ku makya nojja n'ovumanzi nze omuntu nze sijjangako ku intaneti n'ennyombo oba neŋŋamba nti kantaginga omuntu muvume twevume nze najja sibimanyi naye mmwe ab'emitima egyeffutwa
muzunga mudde mwamuyigiriza abantu emitima emibi nze najja wano nga sirina bwevu njogera mu mirembe gyange bw'oba owulira nga byenkola bikunyiiza oli waddembe okuyitawo tebakukaka kulaba ki kyotayagala so sagala ngende nkeere ku makya wano netunuzeemu kamera mba wemule ebigambo byemutawuliranga nako oyo si yenze so mbadde nsaba buli omu ati abantu bali bize bafa kubibakwatako naye gwe gwosinga okuvuma abantu gweoyagala buli kyolaba okyogereko mbadde nsaba nzite munvuma nze ndi cry baby. I have a kid I'm taking care of, and the father, instead of coming to thank me, is again fighting me, our Heavenly Father. Calm that man's heart. Show him that I'm a good person. He should start acting his age. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusomere dua. Bwoba wenyiyembeera embi yankusomere ku dua. Abali ebweru mirimu giganye papula zesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oddiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Ulira olimbu why aren't you happy? Omuwadde kyalyoka akusinikira amanyi. Eno yembadi yange. Baby, Tori Mbadia. Tori Mbadia. Tori Mbadia. Olichi. Namba. Mazima. Ichi viola. Dozula oyo gwe nagambye jjo yabagambye balikirawo okungamba mbu handisamu tereeta ssente. Omaze okunaba sogenda onaaba eno nabe bano mbayiseemu buviirayo mu kinabiro katwebaka bwebasi. Mazima. Mukavuyo wamaliriza okoze omuyimbi bamukunyigamu awo paka nakatanakkiriza kudda kati nokola booti kati gamba otyo abambe Uganda abakumanya mbizi omuntu agenda nakolamu AI olimba ne lukuba olimba bwe lukuba munnange ng'ate anoonya interview kimenkya by'oluyimba lwange kituufu ng'ate ebisooka bitambulira awo ate nga wayita ebbanga nga kale emboozi naye egudde kati ng'akomawo kimenke nkwebaza munnange nnono kati yali kimenke oyo gamba kati gw'okuba engoma ate gw'ozina gw'okuba engoma gw'okuba ensaasi gw'owuunya gw'ebbaaka nga bandi yagyekubira bwomu okitegedde kati nze natuuka dda n'enkowe endongo buli omu akimanyi nakyo bulaba olumu mbeeramu eyo engeri yange oba siwooma ndekeyo kati nze noonya olunaku abantu bagenda okunnaabira mu maaso bagambe kimenke ebiyimba bye tubikooye babikoowa mwe bifala mwe nabakoowa bayimbira oba nsekyetwa okuntwala tewali zonna twagamba tosoboka bakuteera twakusookayo ebina Uganda byambwa singa siri